neyanzanya Ssebo neyanzeege ddala MC abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero tusanyuse nnyo balaba jeno kagambadde ndudde okulaba nga mpulira nkumiisinga era kanange ntuuse omukisa guno weebale nnyo byonna byewankolera mu kaseera kali abagole baffe ab'olunaku olwaleero n'abagenyi mwenna abawerekedde ku bagula abo mu kizibu okunoba n'oleka omusajja alina ssente empya n'enkadde n'amala emyaka 15 ng'akukuma nti lwolidda ng'akwaniriza haji neyanza nnyo neyanze sigambe nti twaddiŋŋanye naye mukwano gwange nze alina omumutegeerera oba oyagala oba tukola ki nkakasa nti buli muntu ali wano akyagala buli muntu ali wano akola ki era oyingira mu maka nga tosuubidde nti ebintu binaakutabukira oyingira mu maka ng'osuubidde nti omwami byagamba byebyo era omukyala byakutegeeza byebyo mutuuka okugatta obulamu ne bigaana n'ogamba owaayi kandike erinnya erya mwana mulenzi afuuse ensonga olunaku olwaleero ye Enoka Sematama Sebatta abeera ku kyalo Saayi mu buufu obwo mutabani wa Wilson Kiwanuka Sekiranda mutabani wa Kabuye Saamu mutabani wa Saamu Semugenyi muzzukulu wa Christopher Jingo ava mu nyumba ya Wilson Kiwanuka Sekiranda mu lujja lwa Christopher Jingo kitange nga bwagambye nti ebiseera bigere abayina olunyiriri bayina omutuba era bayina essiga owakasolya ye kasujja ebusujja omubala guvuga nti tatuula asulumba busulumbi tutu lifumira likyalito ku ludda nno lwakanyabirizi maama ye Namanda Maria sente okuboto bwagamba batata bwe batulubaza kakati sooka omusabe omaliriza omukwasa omutwalo Eso va a ser algo senga kwatuki tata jamu mwana n'emikono kati bwe bubanga bwe butata osimye emwanyi z'okutezibwa omwana omulenzi n'omulenzi akonja kati omusa omukago era emwanyi zitumizisuude muziriire What
Basebo era de banyabo banange mwebale kujja kale nyabo mwebale kunyuma mwebale twanze banange mukulungalo mwebale shalita asimi twanyumye banange mwanyumye nnyo mwebale na kujja mu bungi bwe buti mwebale na kulya kamere abagole baffe ab'olunaku olwaleero Jackie ng'onyumye ate yambadde ka green kategeeza nti ebitala bikutadde ate naki omukolo guno tujja kuba nga tukulaga ku Delta TV tukole Noresho Kankolo omulimu gwange. Congratulations, you're in the glory of God. Kubanga obutuufu bakoze omulimu ogutali gwa butiitiizi ate nakati teekako empeta eno njagala okusibire wano paka ku lunaku lwenadde ewaka nenyamba taata tugende mu kyaki nkubattire empeta Angel let us set us a certificate. Yes. Wango omulungi kwebaza okujja amaka g'abakadde wange Onyanjula nga walaganisa era n'otanjiwa n'ojja kusibiridde obulabo buno mulimu buli fuluutu yonna ennungi esinga okuwooma mulimu kawayini mulimu ekinazi mulimu amenvu era nkusaba ogire ng'olya ku ebyo okutuusa lwonanona nga Mukama ye mubeezi waffe era nsaba mutambule bulungi nebaza abantu abakuwerekeddeko bonna mwebale nnyo okwagala omwami wange kozi n'olukiiko oluteesiteesi ku sayidi yange mbeebaza nnyo 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 sinye bwongera tata ne maama mwebale nnyo mwebale okuzaala
lino tteeka ate mulijala sente ogwo oyinza okujja n'otagula certificate. Emikwano bonna, mikwano gya taata, mikwano gya maama, abooluganda bonna, basenga, bamaama, bakojja, basisters mwenna ne babrothers n'abatakalo ku kyalo mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi omukolo guno okubeerawo. Neebaza nnyo, neebaza aba First Hotel ne Mama Fiina yadde nga yagenze mu ntuusiza okwebaza kwange. Siimye nnyo, nsiimidde ddala mwebale okukola omukolo ogw'omuwendo organizing committee eya saidi yange mwebale nnyo olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze. Nsaba Mukama buli omu alina ky'atodde amugizeewo musera. Banaffe aba kaka photography bambi mwebale nnyo. Ogenda n'ogenda ku mukolo ab'ebifaananyi bagamwanguye n'ogamba bakuba ebifaananyi bakutama ne bazibiriza eriiso erimu naye bano balina kamera za mulembe akuba cwa tunekiva kale kaka photography enamuŋona noti 7 noti 6 7 mwenda 15. Njagala okwebaza ennyo banaffe abatwenezi events akaddeke mutuwadde ne muturekera tikira ekifo bwe kiti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ne mutufumbira zonna banyabo ne basebo. Nze Ssaalongo Lusiba njagala okwebaza ekiseera kye tubadde nammwe. Nze Ssaalongo Lusiba ndi munnamawulire nkola n'ekitongole kya Radio 1 ne akaboozi ko 2 ate ne